Nzedda atwebaza omulimo gogenda maaso n'okubeera ng'okola. Eno ye YouTube channel yaffe empya njagenda maaso n'okugira nga paka nga tutuse tulina okutuuka. Diana Nabatanzi, team Diana Nabatanzi, where are you? Kale Vic exclusive eri ebaddeko team bbiri, team Lwasa ne team Nabatanzi. So team Diana Nabatanzi egenze maaso n'okubeera nga ekubako ekibati team Lwasa ebifaananyi eby'omulembe, ebifaananyi eby'ebbeeyi era nga bino bisiigibwa abo abaana abasoma art. Olunaku olwaleero Diana Nabatanzi agenze maaso n'okubeera nga afuna surprise okuva ew'omuwagizi omu era ng'ono omuwagizi eyeevuddeyo mu ttiimu Diana Nabatanzi n'asalawo atwalire ekifaananyi kino. Amaze ebbanga ndooza ng'anoonya Diana Nabatanzi naye nga bambi oba oli awo atafuna kakisa kamusemberera. So bwe yafunye omukisa ogutuuka ku Diana Nabatanzi nga bambi yamusiigira ekisiige n'asalawo akimuwe nga surprise, ng'ekirabo okuva eri omuwagizi mu ttiimu Diana Nabatanzi. So wenjogerera ttiimu Lwasa yeerabika erabika munnange teteredde entende. Kubanga bwewetegereza ekifaananyi kino waliwo ebimu ku bifaananyi bya Diana Nabatanzi bye nabalagako ku Vic exclusive eri gye bakumpanyiza, naye kati ekifaananyi kino ngezezaako okukikugirayo. Kiraga ekifaananyi kya Diana Nabatanzi nga ye bw'ali mu kifaananyi bwe yakikuba n'akipostinga ku Facebook page ye ne Instagram account ye. Then ono omuvubuka kwe yajje ekifaananyi ekyo n'abeera nga akikuba mu art. Ekifaananyi ekyo tukikompeyalinze n'ekifaananyi kino naye nga bw'oba olabira ddala credit gy'oyinza okuwa omulenzi ono oba gy'oyinza okuwa omuvubuka ono tesangika. Bannange omulenzi agamba ava mu Braille Pictures naye nga ky'olina okumanya nti muvubuka tabbu. Ttiimu Lwasa mugende maaso n'okubanga mwenyweza. Munnange nkujjukiza bujjukiza video zaffe ku Vic exclusive tezinywa data ate nga video zaffe zibeera zirina ekifaananyi nga kinyirira almost kiba kya 4K. Bw'oba mupya bambi ba Queen ne ba Kings mbayita ba subscribers bange lyerinnya lye nasalawo okubawa. Kwata bukwasi ku pencil eri subscribinga ne bw'oba olinako 40 to 30 MB osobola olaba video zaffe mwana wattu nno ne ziggwayo bulungi nnyo nga ne data otaweddeeko. So Vic exclusive twesige tubeerawo otali okutuusaako amawulire mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Aga Entertainment, our motto egamba nti we are the number one leading entertainment YouTube channel, that is Vic Genius the songwriter. I sign out.